Sebo jibali. Kalisa. Mbadde ninawo ka desktop kange kafunye obuzibu mbadde njagala okufuna. Nayo obuzibu bw'omanyi. Ya ndinayo ku mukuzomu. Sobola okufuna n'ennamba n'oyogerako naye. Namba gimpe. Njamu kubirako. Nyetaaga simu. Ya Airtel. 070 39 100 50. Yamukubire ajja kuyamba. Kalisa. Sigitano sebo. Nyenye masibi oti. Bulungi waliwo andagiridde wano ndimusalako okufunirako second hand laptop njala kakosa mu stationery yange. Second hand laptop gyoyagala? Yes sebo. Oyagala kikaki? Mulina kikaki ekiriwo? Tulinawo Dell, tulinawo Toshiba. Nsobola kufuna Toshiba n'embeerako nayo. Toshiba teriwo naye mbadde nsaba ompeeyo olunaku lwaleero lwokka. Ojja kubondekera ku kanamba ako nkukubireko. Kale sebo. Number 078 38 38. Njimazi. Ale nyo, tujja kuddamu. Kale nyanza sebo. Aka desktop kenina singa nkatunda nsobola kujjamu ssente ziranyamba ebizibu byange. Naye enamba eno gye bampadde Hello sebo. Je baliko sebo. Kale baba nawe je baliko baba. Mbadde ninawo ka Dell desktop kange. Kali mu mbeera ki? Kuba mbaddewo n'omuguzi wano aliwo mangu. Embeera si mbi, just kalina ebintu birungi. RAM kalina 2GB n'ebirala byonna birungi. Obadde okagalamu ssente nga mmeka? Mbadde nkagalamu emitwalo 40 zokka zimala. Emitwalo 40? Ojja kendeezaako naye kye tuba tukola kanguye kaleete mangu ojja salako. Ati nkoze ntya? Ojja salako gwe kaleete mangu ng'omukazi tannagenda kuba wanaagenda oba okoze loosi. Kale kankutuukeeko. Kale baba. Muganda, sense okulaba. Emali ogiresi? Iyo ngiresi. Emali yongira be mu mbeera nnungi. Naye erino yeetagamu service naye soko otulekaawo. Wangambe jagalamu ssente me? Akasente kangi. Nina kuwayo emigo 10 n'egi. Nfafaagane nayo. Oli omukazi azigula naye muzibu. Nza n'okuwa 5 gyange ne ntuuka endaazalawo. Kituufu. Olina okwongeramu ku ssente. Ngenda kuwa ezzike. Naye ate ezzike eryo likuwa. Ngenda sooka nkutuleko kalolekisi wali ku kasente. Yeyi. Wadde ekintu kyabike lumu. Leero kalolekisi yangwaku.
kuyambe kisebo sobola okutulira waliwo gwenetye wano kaderede sitokanka abadde wano antumira Rolex naye simanyi alaziyo ani wano nze ntuulawo wano nze nkolerawo nze nzigulawo nze nzigalawo ani guli nkalesi wano sawa nkalesi sawa meka kati ya antumira Rolex we mutu we mubba abantu yekola empya kati yemubbiramu abantu tokubabba tutya kakuyitire polisi simu yange yeerudda kakuyitire polisi ngenda kukusiba gwe kaana kwe manyi ennaku zino obuvubuka bw'ennaku zino mubba abantu jangu ate olagawo ndo Kampala otaba mugezi tumala sokenirire kano kachapati nga chapati bakubulira kuzino kabulaze jiba kuchesi ono nofalo omulabyeko ogamba kana kavubuka kukatisiza leka dduka ne chapati yako kajiresewa ne chapati wenda kuzino kandetedde maali naye baba nkakubyeko maali nsafa nkakubyeko baba naye Rolex mbulaze ebadde yange soko ojimpe soko mpero kade kale semali ki kadero maali eri wali nsava nzibu soko jire nawe jo ensiri bulungi nange kati ndoza tuicheko mukabala wali tuchukase nakubide na densolo zange zona jezi nsolo ne abasirbe Kampala yeto wilo kabuli